Wow, mulamusiza ba mikwano mwenna abagyekumiddeko MK TV Uganda nga bulijjo ne mutaka MK Masters ku muzindaalo. Kale nno munnaffe atudde akamina ku ntebe ebigere ku ddonga maaso ku lutimbe weetegereze olukemu. Tutandise ne mwana muwala Monica wuuno. Monica nno ebintu bino byaseetinga n'ebikola byali mu kukola ku famire ya munne Emily oba eri omusajja wa munne Emily. Ye bimuwa essanyu oba oliawo kyova olaba naye tulina emikwano emizibu gy'okutegeera era Mukama Katonda wakola bubi nnyo okutukweka emitima naye omwana omuwala ono kyakola munne wetegereze. Kale gwe munnaffe omulabye omulungi vidiyo eno bw'ogiraba giwa ekigalo, bw'omala okugiwa ekigalo commentinga ate osharinge, kijja kutukola obulungi obutagambika. Ate bw'ofubutukaawo okkiriyeko wali ku Bugawudu Films Uganda oba Bugawudu Films official page yaffe, official YouTube channel yaffe, ogendeyo nayo olabe ku firimu zino nga bwe zitambula. Kubaffe wano tukuwa review, tugezaako kukuwaako just akatono okukulozaako olabe kiki ekiri mu Katubagiro. Firimu eno bagiyita Akatubagiro, yakolebwa Big Boys Wunduku Family Films okuva omukulu Yusuf Kinene, director omulungi oba nkugambe ntya atageraageranyizibwa na badirector balala. Kuba oli omusajja bamuyita Kinene omutono alina omutwe ne kye bayita obwongo. Akoze bingi, ye yakolera akasaale n'akuleetera ku ssini abazannyi nga Stella, Jackie, Gladys, Emmy, Maka, Kaweke, Detective, Faruko Namayiba, bonna bakuteereddewo ku ssiini. Ye najjawo engalo kati ate akuleetedde face empya. Tunuulira ono bamuyita Monica, amannya g'amatuufu ye Rosemary. Ate nga jjukira ye CEO wa Rosic Juice nga bamukuba sponsor abateeka akasente mu Bugawudu Films Uganda. Abaana abo bakola kyamaanyi. Tulinayo ne mwana mulenzi omulala bamuyita Julex nga naye ateeka ssente mu Bugawudu Films. Ne tuba ne Dishanta apartment asangibwa Segukwawo kyamire n'ogenda ekatale. Omukyalo oyo naye akola kyamaanyi okola nti Bugawudu abeerawo, emirimu gya Bugawudu agiwa ekitiibwa sako n'ogiwa akasente. Kale nno tutunulira mwana muwala Monica ne byali mu kupanga mwattu ye musanyufu ekyensusso. Monica alina essanyu naye mwana muwala Emily ennaku gy'ayitamu n'okusoomoozebwa kw'ayitamu wonna bikoozingibwa Monica omuntu omu. Naye okakasa gwe munnaffe ali eyo ng'oli mukyala olina mukwano gwo afaanaganako ne mwana muwala Monica. Mwegendereze ate nnyo nkiddamu weegendereze. Abantu abo si bangu, mikwano gyaffe gye tutambula nayo si myangu, gituteeka ku mbeera nga tuba tulina kwegayira ssaawa 24 olina kuba mu kwegendereza kubanga abantu be tutambula nabo so sinakindi be tuba nabo banaye bayita bakirumira mpiri bbiri. Omuntu akubeerako emabega naye ng'otambula akukongoola nakukongoola omanyi mukwano gwo ate nga buli kyolina akyeyagaliza. Kati ba mikwano twegendereze abantu be tutwala ewaffe, abantu be tuyita mikwano gyaffe, abantu be tukola nabo. Akati abagolwaleero oba Akatubagiro Emily kaayitamu era kaalimu kamuleetebwa mukwano gwe Monica gwe yeesiga, gwe yeenyumirizaamu, gwaggulira ebyama bye n'annyonnyola eby'omu maka ge n'amunnyonnyola omwami we obuvo n'obuddo bwe yatandika, bwe baatandika nakati bwe bali. Kyokka ate ye yasazeewo n'ayimirira mu mugongo gwe n'atandika okumufumita amafumu ag'okumu. Kale gwe yenna ali eyo bino jangu obisange mu firimu gye bayita Akatubagiro ku Bugawudu Films buli lunaku essaawa 2:30. Gweolulaba nga saa 2:30 genda ku YouTube channel teekayo, ogenda kulaba kye bayita talent, ogenda kulaba kye bayita abaana abazannyi, ogenda kulaba kye bayita okuwandiika firimu ensajja, firimu esomesa, firimu eyigiriza ate ng'erina amakulu nga bw'ogituulako toyagala eggwe ne bw'eba ewedde amaaso togaggyaawo oba omukono toguggyawo, obeera olinda akalala kakole ki katandike. Kale ow'omukwano atuwuliriza subscribinga, likinga, sharinga
commentinga okulikinga okwo kikulu nnyo ku vidiyo zaffe kuba naffe wetufunira saako n'okusubscribinga ku channel yaffe edduuka oba olitaddemu amasa oba otuyambye nno okufuuka abasajja n'okuyimirira. Jjukira oli ne MK Master ku muzindaalo ne MK Media TV Uganda nga bulijjo. Tulaba mwana muwala Monica ate ng'anyumyamu ne mukwano gwe bwe baasoma bwe baakola mwana weewuunye kati ono olwedde tumumanyi nga senga swiha annyonnyola ki Monica okuggyako era okumunnyonnyola ogenda okutabangula amaka g'abantu nga bano twandibeeyambisizza okunnyonnyola abantu abatuufu naye ali ku muntu omukyamu olwedde amagezi gaamuwa bakwata batya omusajja obufumbo bubeerawo butya amuyigiriza genda kumenya maka g'abendi. Gwe nno munnange ali eyo ng'olaba olumu weegendereze naddala bano abantu abajja okutusaba emirimu oba abantu abajja tukwatagane nabo nga mikwano gyaffe babiddula kati ono ye kasita bamugulira akenge ne bakuba emboozi ne bamunyumya yaapika mu bupisi tamanyi kikyamu na kibi wabula yawagira buwagizi Monica genda kusajjulula na kwonoona maka ga munne. Naye Mukama Katonda kyonna kye kiri kijja kuggwa kubanga ye Katonda teyeebaka. Katonda abeera atulaba obudde bwonna kyokola munno naye abeera Katonda alinayo kyajja okukukolera oba kyategese nga nawe kijja kutuusa awabi kikulabye akannagi tebwerabira bannaffe abaseeka ssente mu firimu eno eya Akatubagiro mulimu mwana mulenzi oba kampani ya Julex nkulu nnyo. Bwe tuva ku eyo ate tulina bannaffe abo batunda ttaka poloti n'ebyeyongerako. Nkujjukiza nti oli ne MK Master ku muzindaalo ne MK Media TV Uganda nga tubatuusaako akatubagiro. Tulaba ku mwana muwala Pola. Mwana muwala Pola naye alina ebizibu bye n'ensonga ze maka ge naye oba oli awo akatubagiro kano kasobola okukuggyirayo enkwe eziri mu bantu ebizibu ebiri mu busoli obwo. Ennyumba ze tuyitako ezo bano ezirina ebizibu eby'enjawulo nga byanjawulo ddala nga bw'okiwulira. Omukulu William ali ne kilayanti we eyamuguzizza ettaka boogeramu naye n'amugamba nti ettaka nkyalirina neddala as long as gwe ng'osazeewo tukole nze naawe nja kukuwanga emirimu. Paula annyonnyola mukwano gwe bwe bakkaanya ne bebagenda otuusaako engalo naye ate nga bonna mu katubagiro bano bantu boonoonyi kuba ne Paula waali kusattulula maka ga munne. Tulaba William amaka gagenda kuggwaawo lwa mbeera ya buteesiga mukyala we yakutwalira mukyala we nga just amukweka ebyama n'atambula bw'atyo. Nnyongera